Yes, Redzone TV kwoli webali kubanga ekyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV. Bannange olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 18 mwezi gwa mukaaga 2024 njagala twebaze abasajja bano okuli Sami ne munne Robe aba Damaite family bakoze ekintu kyotayinza kubanga obuusa amaaso. Ekintu kino tubadde tetunnakirowoozaako naye Sami bano nno ba foot soldier baana ba NUP era bantu ba Robert Kyagulanyi Ssentamu bakoze ekintu ekyenjawulo. Owuliriza bakedde olunaku olwaleero ne bagabula ekyenkya mu bantu bano bambi be basendedde amayumba ate ng'oggyeko ekyokubawa ekyenkya abantu bano we baasuze. Okusinziira ku Sami ngenda kuwa obutambi wano obeere ng'obulaba. Yagambye tetugenda kubeera nga tuva wano era bakampinzeewo ne bakubira owazi tenti ne baleeta zitenti ne basula n'abantu bano mu zitenti ezo era n'ategeeza nti bagenda nakubasimira ttooyi. Ngenda kuwa akatambi awo ogenda biwulira wabula ekintu kino tewannabaawo muntu n'omu yakikoze oba yakirowoozezaako. Baspendinze ekiro kiramba nga basula n'abantu bano nga babagumya babazaamu amaanyi bawogerezeganya nabo era nga babalaga ani mulabe waabwe n'ebintu biyinza kubanga bitereera bitya. Kakati abantu bano basazeewo okugamba leka tusulire ddala wano tubeere nammwe at least tubawe comfort tubawe obuyambi bwe tusobola n'abantu abalala bonna abasobola okuva gye bali ne bajja ne batudduukirira at least bakikole nga bakimanyi naffe weetuli. Balina following nnene era basazeewo following yaabwe bagikozese. Ebintu bino babikola ng'omuvubuka ono Sami yakawona accident mu nnaku ntono nnyo, yakawona akabenje ak'emmotoka. Emmotoka ye we yagwa mu kiwongo wabula teyafa. Olwasimattuse kati laba gye yatuukidde mu Lubigi n'abanga adduukirira abantu b'omu Lubigi. Kanguwa akatambi obeere ng'ate okalaba tweyongereyo. Redzone TV kwoli bw'oba tonaba kubanga osubscribinga nja kukusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata ku kade aka notification obeere ng'ate tomisinga nsonga yonna. Kanguwa akatambi kano obeere ng'okalaba nzije tubeere ng'ate tweyongerayo ensonga bweti bweyimiridde. Mutuyambe n'abaana basatu bebi wange mulwadde tusula mu mpewo. Bebi wange buli wiiki alina kulaba dokita ansaba emitwalo 3. Siridde sinywedde leero nasiibye emulage era nvuddeko tebamukozeeko lwa ssente. Tetulina ssente, tetulina wadde ekyakulya wadde ekyakunywa. Omwana bamuwandiikira ebintu bingi bya bbeeyi sirina wadde 10. Ne mutuyambe abakulembeze abayimba abakyala mutuyambe. Tusula wano mu mpewo tetulina wadde we tusula wadde katundubaale wadde. Tusaba mutuyambe Spice Diana banne tusaba otuyambe mukyala munaffe tusaba otuyambe abayimba abakyala tusaba mutuyambe bannange munyambire ku mwana wange naawone. Sirina wadde n'ekikuma sula wano mu mpewo mu nsiri tetulina wadde kyakulya wadde twadde tukwega omulanga wadde mututuusizayo eddoboozi tugwe tunafuna ku buyambi bwamwe tweyanzege. Bana abakyala bonna mami yasobodde okwogera abakyala bayitirivu n'ono n'oli wuli abo bonna boolaba tebalina wa kusula. Abaana baabano bato tuleese abaana bato tubakoowola nga tukyali wano. Ayina akatimba ayina essuuka tukubireko ku nnamba eyo gye tutadde awo tusobole okutaasa abantu bano. Tugenda kubikima wonna wooli oyina ngoye tukubire oyina mmere byonna nasobodde okugula eddagala osobodde kutwala abaana mu ddwaliro gwe kyonna kyosobodde si byabuwaze kyonna kyosobodde okukolera abantu bano basobole okulaba nga bava mu mbeera nga Damaite family. Tugenda gumba wano n'abantu bano mu mbeera gye bayitamu tugenda giyitamu. Tugenda kubeera nabo tubalage we bakeeramu tubalage we basulamu kuba bino batyo okubibalaga. Ab'amativi babagambye mbu bamenya ttooyi ennyumba yaliwo emu naye abantu bano bonna bolaba babundabunda bali mu butenti mwe basula. Abaana bano bonna boolaba tuli wano nabo ensiri eringa ensiri bazeekuba naye nga mukimanyi bulungi mu bulwadde obukyasinze okutta bannayuganda malaria.
naye mazima ga Katonda Museveni government ye temulowoozezza ku bantu bana Uganda mwena gye muli ebyange mubimanyi wensituka nti kuyamba kuba kuyamba nze wenkwata kyensobodde sisobola kumatiza abantu bano wabula ngenda kukozesa eddoboozi lyange obudde bwange amafuta gange airtime wange ne data nsobola okuba omulanga alina kyolina tutaase buli kimu kigenda beera kamera wano nga wetuli oba naatugobawo oba naakola ki oba naatuttirawo oba naatusibirawo tulirwedde nawe alaba video eno tukujongereyo My family will start up. Tulese wano naffe batwowe tuteeka tenti tusule na bano tunateekangayo emikutu bantu bayambibwe bano banna Uganda lwaki bajja kamera zezigenda tutasa oba bagenda kujja batujjewo tugenda nedda nze nkubidde owa tenti aleeta tugenda kampinga wano owa tenti aleeta tugenda gizimba wano eyaffe ebeerewo ayina amazzi anaabanga n'ekyokulya anaatusondera nga tuli wano yensonga eri wano tetulina buli kimu tugenda kufa sofa kati kyetwagala tusooke tufuna omuntu asima tooyo atubuulire fuuti ye tugira tugisima kunoonya kayumba kano ketwononamu nga webasuulayo naye bana abasajja beetaaga obutoyi bwe basaze weyamba obuzimbe wano wenyini kale embeera bwetyo bwebadde gwe munange ali ku mukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira abasajja bano bataddewo embeera ebadde tennaba kubanga ebeerawo naye nga bwe nkugambye nti kino kye bakoze at least kiina bambi kye kijja okuyambako abantu bano. NEMA yasenda amataka gaabwe, yasenda amayumba gaabwe, yasenda toilets wabula era nga wowulidde omuvubuka oyo amanyiddwa nga Sami ne munne Robe aba Damite family basuubiza okuyamba ku bantu bano mu mbeera yonna. So amakya g'olunaku olwaleero era bategeezezza nti bagabanye nabo lunch, breakfast era balidde kimu kyonna kye baliddeko nabali kye baliddeko abantu tubayite batya kubanga sijja bayita momboze sijja bayita batya babayita batya abo babasenze akati sawa zino basula mu tent bali mu kuyambibwa naye nga bambi Sami Damite family ne munne Robe bambi mwebali nnyo mukama abeerenga abaddizaawo. Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera ngenda kukuleetera n'ebirala mu maaso awo wabula gwatanaba kubanga osubscribinga nja kukusaba kirira wansawo olabe ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification abeerenga tomisinga nsonga yonna mpozi n'ekirala gwali ku Red Zone TV nange njagala nkozese omukisa guno nkutegeeze yenna asobola okuyamba Sami Damite family gyali mu kitundu era asabye nti osobola okubanga oyambako oba oyina enamba ye osobola omuyitirako ku namba ye naawe nodduukirira n'abeera nga ate ayamba abantu b'omu kitundu ekyo ng'era bw'olabye bwali mu kubeera ng'akikola ne munne Robe bwe tutyo bwe nsobodde okubanga nkutuusaako ebyo bitonotono wabula nga bwe nkugambye ngenda kutuusaako ebirala. Waliwo omukadde gwe baasendedde amaka ayina message gyaleese yenjagala okubanga owuliriza. Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atambula naffe genda mu comment section teekamu obubaka tubuulire ensonga oziraba otya. Nja kusaba olayikinge kubanga gy'okoma okulikinga information gyekoma okubeera ng'etambula tuwuliziganye mu ebyo ebiddako.